abatulaba balungi mwenna abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President e Masaka City bambi likinga subscribinga kona ku kadoomale onyige olobere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo ntumirako abasobodde okgenda ku kyaki katubagaliza otambula okulungi abagenda mu mikolo n'embaga tubagaliza mikisa myereere abafunye ebirungi tubayozaayoza abafunye ebizibu tuli mu kunyolo wamu nammwe abaana abawumudde mukulikeyo ku ssomero abasinyafu abamaze ebigezo bambi muyambeeko ku bazadde omuzadde nawabasika kabalagala oba akola mu katale gendayo ko muyambeko munnaye ebintu by'ensi we bityo bibeera muyambeeko abazadde abasinye ey'omukaaga tubagaliza bisima byokka mukole bulungi ebigezo byammwe abazi yunivasite abagenda mu bigezo tubagaliza mikisa myereere n'abazadde bambi tubayozayoza mwebale nakulabirira abaana abo mukulikeyo ababadde mu kisaawe Namboole we bityo bibeera macho we bityo webeera naye twayiseewo kasita ekirungi tuminako nnyo Kingisa Hashira Rose Kasagaddewo kwagala nnyo muganda wange n'abalabi mwenna abadde Mix Media principal amanya asigadde Uncle Sechi President Masaka City olunaku luno olwaleero nno nnyina omugenyi wange abasinga obungi mumulaba atera obbayisayisaamu eggaali n'abakuba omuziki n'abakuba ennyimba za principal musajja wamaanyi nnyo ngenda sooka asooke ababuuzeeko omukulu sooka obuuzeeko olabira daffe abadde Mix Media bana the Mix Media mbalamusiza nnyo mwebale nnyo kubanga mbeereyo ne mutuwakinga mu kamera zammwe ze mubeereyo nga mulaba wa ku ssimu yonna gy'oba olinga otwengeranga ku bitimba eyo tubaagala nnyo tubalamusiza nnyo naffe tuyingidde ate nange nyingidde kikube mu style labadaba star anti tobimanyi soko tuwemu kayimba ka principal konna kalibwa soko tuwe kachalenga awo kachalenga koyagala nnyo yaman kubanze kale bunamba mpulira buli wano bujjudde ko owulira koyagala okuwa kobosoka yene mbasi kutekantuka oba oyagala nkwate na kaleku kange kaleku kakwate nkakwate bigwe bulungi eyalama indede indede eyalama don indede ayima amasugu buli lwengala banze ya shishanshan nindowooza bekibeera baby nga you are mine okuvalulwe nakusanga nga tuli mudda nekusaba tuziniku naabwe munyigo skizi lwakuba kyeŋŋamba olabika nga atancenga ebimanya buli kyoyenda nenkikuwa akavuno nenda Another you say it is only Kanya, another day you say it is Imuke, another you say you are Undu Parak, another day you say you are Mayuge, another thing go Ikirengon Chunyari, Angata Idi Mubede, Nainga Chale, Echana, together. What and again, Amatambo, Bantoma Chalenga, Bajanzi Chalenga Bassi, sing on the in our Kogo, and even the Nangan Yamasavo, Chintabolo Bela Kobana, Balala Kobananga Bindi, Yeti Muntu Wakwemuli Sainuna, Inga Wakawali, Bola Bikunzala Wabunda Butuna, Ematumendi, Banavani go, Valava Pico, Munyamana, Wakawamba, no Lumuva Kwani City, Namalanaku. Sangete, Obolonji, Obotanante, Abomana, Lampante, Onovate Campoli, Obudi, Ateba Yoga Lampoli, Lanumera, Amataga Kubimianto, La Wanda Bidankuduse. I ain't got Charlie, you're not telling a mamma, oh, John Nebola bando kopyanga ya miraka sidi manyiga mukwano newoleta ziguleda zikatapira wano tonzi jawo newebalete birole byati yagasindi za kufa nogo n'omwana mutupu kwensi bidde abalala bayaye genda ila mugaka mungu konjagadde abalala mbabuse kwekirumye kayetuge naye n'omutute wange naye nga kyale ekyana kyalenga mama singana nini nawakege nandibadde nange ni amasavu nini nani magikiwe kino kiraina Yaman. Okay, bannange nno gwe nkyasizo olunaku olwaleero ye mugenyi wange gwe nnina abantu baagala okumanya amannya go gwani Kisennoga
Moses ate agakola ssente nina mangi lwakuba balina bba abamu lye bampanga bo nze amagange ge nali neetuuma oba ge neetuuma yenze Forgy Spencer Daganja Simooka atanyooka ewankubadde nga labika omubanda wa His Excellency Bobi Wine omuzibu mpita ebotandebo ojja kuba omaze gemanyi agange naye abantu bo balina ekyabakwata ekyebaagala okumpita era bo bampita omubanda wa president omubanda wa Bobi Wine naye nga amanya ge neetuuma ge gali ge mbagambye naye bano abantu bakinyambaza kusinziira ndowooza bibanda babyenkola naye nanze ngwanidde okuba omubanda wa president byebyo amanya ng'olina mangi naye era gonna era ne president naye ayise balina amanya mangi omubanda wa kabaka wakabi kati gonna ogagatagola amangi kakati wakulira luddawa Nakasajja Gayaza road awo kati Abakalagi road kuba wova Gayaza olwokwata oluguudo baluyita Kalagi road olwo gwe luli Kalagi oba Kalagi owulirayo mu Kalagi eyo olwo olukwata oludde Eddundu ewa Wandera Kazibe yali vice president kati olwo oluguudo lwo n'ogwe Naggalama eno n'ogenda mukono wali kati olwo bayita Kalagi road nenga nze Gayaza kale nze ntwala Gayaza kwa town oluguudo lwe bamanyi nnyo ngo odda ku luli era gye wasomera asomako awo byakyayina Kijabijo eriri awo Nakasajja mu tawuni eddala liri Buntaba aba mu Kyampisi Buntaba awo wennyini Buntaba olaba waliwo essomero bayita Nakwero nalisomerako Emerisa baali bayita Merisa mu biseera ebyo naye nga yo ekitundu bakita Nakwero naye nga nasomera Emerisa Nakwero nengenda Buntaba Kijabijo bwentyo Kyoga bwe bityo nemalira gye namalira eno nenzija eno nengatta Bugasi kati oveeyo wajje waveeyo mu kyalo watuukira eno Kampala watuukira kitundu ki Busega wakyaliwo Busega waliwo bakulu bange nti baali bakulu bange nga nze wenava eri mu Sakala namukulu wange yandeeta yasinga omanyi nti no oyinza okuba ne mukwano gwo mukulu wange oyo no yali mukwano gwange nga muganda wange ate nga mukwano gwange nga tobeera Nakasajja eyo gye nkugambye kati oyajja eno e Kampala nga ate waliyo baganda baffe abaaliyo nangamba jangu tugende site tubeere eyo nange ngenda olaba ate nange site najagala dda ngamba baba babeera mu site baalya ki oba bo babazaala batyo okubanga bo babeera site nze ate mbeera mu kyalo kati nze ndi wanjawulo nnyo ku bobo bwe balina okuba mu Kampala nze sina bbaayo namba mwatwirumba ate omukisa guba guze oguganda guleke gujje nange nenyingira site site yali etya yanzoganya era mu kuzoganya najja kubanga nga nsoma naye nga ate omuntu nga omanyi nti oba oyo akava Sakala olina okugattagatta naawe obeewo ojjukira oba ofuuse omuvubuka atandika okweyiiya bwe najja site nentuuka awo e Busega bayitawo nensomerako kasomerawo baali bakayita Kantobo secondary nensoma waawe byakyaye tamune bwebitebyenga obimanyi ebyokutandika ng'ovudde Sakala obadde mu primary kati ojja otandike secondary byagiramu awo byakyaye era sina nnyo bye nasoma nnyo akajja ne kagaana ng'ate nange nina okwegatta nkafuna akampeerera k'okulya bwe bali nnyo okubaawo bali baganda bange bo basobola kumpa nnyo ekyokuba nti no bampaawo okusula niyo omuntu omunaye omuntu yenna waba alina wakutadde atuuka neyeetamwa oba neyakoowa yakuwa ekyokulya akuwa ekyokunywa ng'ojja sookera gwakufuluma nti ngenda kusoma ng'ate olwedde n'okuze kyenkano era oba okuze kasooweza emyaka 18 oba okuze kati nga ndaba nange mukaluubiriza efunaawo embeera nange neŋŋamba waye kange nengatta ensi kati olwo watandikira mu kimu kugatta ensi
Nyera nali nnyimba. Nze nno ku street nno kuno nga nduddeko taata. Olowooza ndi wakati. Nyinza obba kale emyaka nga byennyumya. Ng'emyaka si gye mikulu nnyo ku byennyuma wabula nga kye natandika nakitandika era nkyali mwana muvubuka muto. Kuba ebbanga lye nakitandika nasooka kuba nnyimba zange. Kati bala 2 kuva 2 emeka? 2 ku street kuno. Sikubalidde giri nga ndi mu Sakala ne mu Sakala sebo nakubirangayo busho. Obusho wakubanga. Nga tutimba akakaali bwe tuti ne muganda wange. Bayita karaoke? Ate teyali karaoke jjukira twatuyimba karaoke oba oyimba nnyo ennyimba z'abali. Nze nina nyimba zange ne muganda wange. Naye gyali eyo lwakuba ye musajja yadda mu buzimbi. Naye nga tukuba ekikaali ne tukuŋŋanya abantu ab'ekyalo. Kati 2 balamu awo paka kati nga ndi ku street nga ngamba kujja ene Kampala naye giri kuva 97 mu meka nga ndi mu Sakala eyo nga tukuba busho obweyo mu Sakala nyimba zange ne mukulu wange muganda wange. Kati ye muganda wange yabivaamu nze n'abindekamu buli omu alina munange mukama waaba yamuteeka nti yakugamba gujja kola kino ng'okole kino. Kati ye muzimbi nze ate ndi mubi nalemezaamu naye ebbanga eryo sooka olibalemu 97 kuba ne maama ke kaseera ke yagenderamu mukama n'amuyita maama mu kaseera ako 97 yamuggyirawo ng'amaze okulaba nti nkola byenkola ng'ebyange byenkunyonyodde. Naye kati ebbanga eryo we natandika eno site 2 emeka? 2 nga nkuba ennyimba zaani za pulezidenti. Nakubanga eza pulezidenti nga bwenkuba nezange kiri mundaayo era nga maama omutono omweru wanzitanda kiri munda nze nanyenena nakugamba togenda mugga ndi togenda mugga ng'obudde bugenzegenze kiri mundaayo maama kiri mundaayo kyo kitujja. Kati abantu b'ebusege eyo tebayinza kubanga tebajjukira omusajja omuyaye yakubanga ennyimba za kiri mundaayo ng'ali ne muganda we ng'atambulira ku street awo 2 emeka? Naye ekiseera kyange ekyokutuuka ku kyenjagala kiyinza oba tekinnaba kukola ki erinnya lwakuba mukama olw'edda alimpadde abantu bamanyi ate bambi banjagala ekyo neesima respect mukama katonda nkusaba nga bwe wanfuula kyoli nga abantu baali tebammanyi ate nga bantegedde saba onnyongere bammanye bannyongere okumpagira kubanga naye bino byendi saamanya nti biriba. Nze nakola byenkola nga simanyi nti bijja kuvaamu n'ensonga. Kati olwo ennyimba oli olinawo ennyimba nga mmeka? Ezange boyino zaali ziwera kuba nze nalinanga ezange n'oli mukulu wange naye alina ezize nga ffenna we tugamba tugenze kuba kasho nga tukazinga ku boyi ne tukaggala abantu abo nga tetulina atuyambyeko. Oli bwakuba n'akuba n'amala nange nenzija nga tenze nali musajja nkuba malaga yo oli akuba byakadongo kamu nze nzijira mu malaga ne twagala kintu neki mukama ye n'atusinka nga tulina kweyawula. Oli bwakuba kadongo kamuwe nange owamalapo nenzija ekintu nekibanga tukijanjawaza nekinyuma mu mbeera bwetyo. Naye ng'ennyimba zo zaali nyingi lwakuba olumu ngeri ejoba nti tewazirikodinga olumu n'obwongo zisobola n'okubaamu naye nga tewaziwa budde nga tewaziwa budde engeri gyoba nti tewazirikodinga ate kati ate engeri gyo buli lunaku waki ozuula ebipya mu bwongo. Kati zino ozifiisa na bufiisa nga tozifiisa lwakuba nti nno oyagadde ozifiisa naye ng'ebipya bijja bingi ebipya bijja bingi naddala omuyimbi yinza oba ntudde wano nempulya ekidongwali nga kya muyimbi mulala empulya vibe nga mpulyamu oluyimba lwensobola okukolamu. Kati olwo Bobi Wine mumusisinkano otya? Pulezidenti oyo ye namulaba ebbanga nga bwe nkugambye emabega k'ebbanga ddene nti yagenda kuba nalina abantu abambi aba media nga mmwe abajja okunemuba nga munsanga eyo naba bamukubiranga amasimu waliwo omuyayi bwati naye tunsanga nze naye ng'azimba bulungi kale ebintu bwe bityo
kati munnange nga babimugamba kati babimugamba ng'ate olumu n'osanga n'omulala nagamba pulezidenti mumanyi kiriwa namukubira olumu singa n'essimu ng'obuuli nawugamba naye omuntu gw'ensanzi naye ng'ayimba bulungi ennyimba kati era olaba nti yafuna abantu ab'enjawulo abamugambanga ebintu ng'ebyo kyemmanyi yasookanga kumpuliranga buulizi naye nga naye tandabanga ki physically naye nga naye ampulira nti gyendi naye ate nange nali nze mumanyi already nga omanyi omumanyifu ye aba mumanyifu kati nze nali nina okumumanya ye nga ye newandiba tenakumumanya nze kyali kinkakatako mumanye kuba oli yali yakola dde erinnya lye kati ate nze jjukira nange ndi mu kweyiiya ne mu bye neeyiya ate mwe mwava erinnya abantu ne bamugamba wali omuyayako ennyimba ne bankyazaako ku zirediyo ze ez'enjawulo ze sitajja kwogera wano kuba engeri gye tuli ku media oyinza obba gwe osobola ozoogera bansazaakawo ku gundi eno si biiti waliwo eno eyali eya Uganda UBC nkwaliko zirediyo zinyingi ez'enjawulo zonna ne bagenda ne bankyaza mwino ne bansitaasi bw'otuuka ali ku UBC waliwo rediyo ez'enjawulo zonna ziri awo wamu ne banteekamu eno ne banteekamu eno nga bonna bambi bankyaza ne bantwalako ku Bukedde ne TV ne bantwalako ne bantwala ku Simba ku Sibye kale bambi ebyaddala ng'olode Mukama ye ali mu kuntemera kkubo naye nga gye ntambulira eyo bwe ntyo kati abantu olw'okuba bandaba byenkola nga ate byanjawulomu kwe kufuna olumu chance ezo n'entuuka eyo mu mbeera bwetyo kati principal yo wasooka musisinkanirawa principal oyo nali nga bwe nkugambye wali emabega nti buli omu yali awulira buwuzi munne n'engeri gyeze nyali mumanyi nga te yakoledde erinnya nga nze nina omumanya kati nga ye nga ampulira waliwo abakyalira abo abantwala ku zirediyo ezo era be bamu abamukubirako ne ku masimu waliwo kyali naye ngenda mutwala ku pulogulamu yange bwenti gamba tewali buzibu mutwale oyo mumanyi nga naye abagamba mbwa mmanyi naye nga tetuwasinkanako naye wabula lwalina ku lumunzi nali nga omanye ebyange byakola ku street nzoganyiza ku ki ku street ombandi awo kamuja pitawo ngenda byange noonya nga omanyi nti gweogawo ogudde toli ako nti oba nja kusangayo oli oba nja kusangayo ono ndolawo enkyamye nkuba abantu omuziki oba nali nkuba luyimba lwa Jennifer mu biseera bya Jennifer ebyo kaŋŋamba okubya oluyimba naye pulezidenti owuli wali akulabye n'okulaba era bakwogeddeko wali eri konze aliwa buli wali wansi nengendo tulawe nti nawe ŋŋamba waawo kale ne kinnyumira nnyo mu mutima olw'okuba nti bambi nkubiddewo essasuubira nti waali ate nange nga neetaaga okuba nga nsobola okumulaba era nimba nga nsobola omusisinkana nga nze kati bwe baŋŋamba ali wali nange nebinnyumira nze neŋŋamba nemanya kituufu kirungi nentandika genda maaso nemyenkola ki nebyenkola kati mba mbikola nsaba kano bansaba kati atuuka okufuluma nga nina benkubawo omuziki jjukira oba vibe ziwanise ziba ziwanise nga ndaba agenda ate njagala naye era nange mubongeko kaŋŋamba bano mbafiise kati ate nga ndani bano kijja balabisa bubi okubanga mbaleseewo ate nziruse eri jjukira mbadde bansasudde sinnaba kumalayo nakayimba kaabwe nga ŋŋuma nga bajangamba nga bambulirawo abantu akulabye simanye naye abadde akwagala okubongako biki tebaŋŋamba bingi awo kati mba nkyayimba ajja kugafuluma kizimbe kiri awo kamwokya kyali ekyanuupu kiri eno waggulu eno olanga kyaliko bbiya ekipande kya bbiya kirina ne parking nnene kizimbe ekyo oba ogenda kutuuka ku Dream Studio ne wano emabega wano waliwo ekizimbe kiri awo n'ekigga kiri awo waliwo kigazi waliwo olujja lugazi kale nga tonnatuuka eri yonna eri wansi okyaliwo olwo akulengera anengera kati nkugambye wali nga ŋŋamba bano mbaddukeko nga ndaba nayo kigenda bayisa nga nkole ntya
neŋŋuma n'ennyimba naye nga bwe ntunulayo bwe nti gyali nga njagala akulengera testi waakiri kale ye yali yannengedde naye nga ngamba oba senga waakiri ayimirira mummaliza akayimba kaabano ke bansasudde yalinyamu kayala namala n'asikamu n'agenda neangamba nange abaaliwo ne baŋŋamba akulabye naye ne boogera ebigambo neŋŋamba oke kati onakola omu munnange era mba ndi byange era nzoganya jjukira wempise leero nyinza okulwawo okudda okuyitawo naye era mmala nenkola ki kati era nali nkomawo byange kusemakokiro wennyini nga mulaba pulezidenti nga baŋŋamba nali ne ababoda benkuba kwolwo saalinda baŋŋambe nti oba sooka ogenda omubonge nali mbakuba n'ebyakayimba nendibaako nenziruka 10 ng'ava mu mmotoka eva mu mbaati ye yali mbati kyolo yali awo oba yali eno Tundula Prado edda wali omukyala we gye yavuga emabega eya redi kati gwe nanyumyanga naawe otegedde otya enzemberayo omulaba jipu eyo jipu era nze mama babi emotoka eyo gyalina eya jipu emotoka gyenjagala obulamu bwange nenda bagita 4 times 4 Hilux Toyota Hilux emotoka kati omulaba mu jipu mba ndi wali mu kukuba mu baboda wansi wennyini ku Fire Records wali eri kalina wali ababoda side eno kati yo Fire Records eri wano naye semakokerera weri awo kati nze nali eri ku side eri ey'ababoda eri bwe bamundagano mundaga wuli president wawuli kyali wawuli saalindawe nebinali nebibako neziruka 10 neneyala nti musajja oyo muwanya ekitiibwa boy simanyi oba mbaamu ekinyambadde kale mutuuka mukompulira amasanyalaze nga gaŋŋamba bw'omubuuza ng'oyimiridde oba nga atamuwadde nakitiibwa neneyala kati bwe neeyala nemugamba mukama wange munnange olaba banga limmaze kuno ku street ddene naye nga nze erinnya lyange eryakati abantu lye bampa nze nagezaako kuba nti ŋŋwana kuba kino kyendi omubanda wa His Excellency Bobi Wine nemugamba naye ekintu ekyo wembanga nakyetuuma abantu go bampita omubanda kati agenda aba omubanda ate gwe oli mubanda wa Kabaka kati naawe weetaagayo omubanda wo kati gwe oli ngeri gye bampita omubanda wegyempita omubanda nembasa kati nze mbeere nfuuka omubanda wo webale nnyo omubanda wa His Excellency Bobi Wine gwe oli mubanda wa Kabaka nemugamba nsaba ontongoze mu butongole kuba ebbanga limbaddeko ddene era ddala nga lyali ddene naye nga abantu babimpiteeyo naye nga ye tabimanyi olwedda abiwulira naye nga tabikakasanga mu butongole nemusaba onkone musitampo mukama wange nze mbeere omubanda wo tubeere ababanda babiri mu Uganda ng'oli mubanda wa Kabaka yes ababanda abo naŋŋamba nange najja naŋŋamba tewali buzibu nenvunnama ngaera bwommanyi ebyange nga musisinkanye nenfukamira nankonako kuna amayinja bw'ati yankonako n'emikono gye nga bw'ati kooloola aba akwambaza amayinja yankona kuno ne kuno nagamba gwe mubanda wange neŋŋamba waawo nenzamu neneeyala nemwebaza ngamba Babi alina ebigambo byayogera ne Babi ne Babi yaliwo awo mu magezi Babi balino bagenda n'okugenda nga basimbula Babi alina byamugamba yisasola nnyo okujjukira era bwe yabimugamba ne bandeka be nti bwe baamala okumukonako amayinja ensigalawo nga ntunula bwe nti nga ŋŋamba kale nga mpulira njala nagenda naye nga ndaba bagenda bandekawo naye ng'ate era sinagenda nabo naye olwokuba owulira muliyo obwagazi bwolina eri omuntu owulira nga ne waba akulesewo owulira kikuluma munnange wenakuva ku olwo lunaku lwenasooka omusinkana fizikale yanjula gyali mu butongole lwe lunaku olwo naye nga luwanvu lw'emabega eri olwo mwaka ki biri ukoze nagambye ebiri okuyingira
Ora zaali mu bbiri oba biri ng'esatu bbiri ebiri. Giyinza okubeera gyali mu bbiri nga 10 bbiri 10 bbiri 12 awo wali. Ndowooza. Kaakati olwo omaze omumugira awo tewamuyimbirayo kayimba? Saamuyimbira. Naye omuntu oyinza obba omusisinkanye. Sooka n'omuleka kale obwanga kale omuwa ekitiibwa ekijjudde n'otayagala nnyo ate nakwogera bingi gy'ali. Olumu obanga ali mu mubuukira obubuukizi newandibadde oyagala omugamba nkubereyo akayimba obanga ali mu mubuukira okyogeera. Naye bye nali nkola ye yali era abimanyi era nga yabirabaalaba dda ku mitimbagano nga n'olumu ansanga lumu yali ava Gaba eyo ndi ku street yange nkooka ngenda oli eŋŋombe evuga ng'akyali mu ttundula ye eŋŋombe evuga ekoze kiti ngenda otulabwe nti enziruka ekikome nalina abantu bennyimbira awo ku lw'eggaba awo ningenda nemubonga yalina ennubi ningenda nemubongako ningenda nembabongako bonna nenza nemala nenzayo ku mirimu gyange eno bayitawo waawo nga wa Kansanga Kansanga Kabalagala ve Kabalagala ewaddako Kabalagala tawuni kyawe Bunga Gaba abato natuuka eri Gaba Nsambya kuba lwawo Nsambya. Nsambya yali wano kumpi ndowooza Kansanga kyabikaawo oba Kansanga oba Kabalagala mu bitundu awo bwe watyo. Mpule eŋŋombe evuga ng'ombe kiki ngenda otulamu pulezidenti yali kiti ali mu kumpereza salute eŋŋombe yokka gy'aba akukubidde ng'akulengedde naye eba y'amakulu yes abakubonzeeko ne bubatoze mubona nze kyalinyumiriza nensulawo biri bye nali nkolera bali bataano bange baali bampadde amaja ninza nensooka nemubongako ninza nenza wansi bbanga lyonna nga ndi mu kuzoganya nga ndi mu kuwenja mu mbeera bwetyo ku sifiti kuno nduddeko siri wakajja. Kati olwo waddayo waka wawulira otya? Bw'obyo omaze omulaba omusinkana omulabye wawulira otya? Ng'oli waka bw'omu bw'oti nga tuzze ku kiri ekyemabega oba kino nga ayisaawo eŋŋombe ankone ayisaawo eŋŋombe wano wonna omaze omulaba waddamu waka nodda ewaka wawulira otya? Nafiiringa nnyo bulungi naye engeri luli gye nali nti olwedde namulabako wali emabega we nakugambye wali ankoneko sitampu amayinja kuno antongoza okuba nti ddala ndi mubandawe nali nabifiiringa nga mpulira byanyambala dda nga mpulira kale nzijudde kati nga olwo bwe bakyaliwo bagamba ng'otya? okubagamba nti ako kya Bobi nti nno omukulu leero omusisinkanye olumu ensiirika n'ebintu byange wabula bo media zo nezindabisa neziibirabisa olwo mbanga yeesoma abantu abamu baba bafunamu n'akasajja ku mitima ensisinkana pulezidenti goza abantu bakimanyi nti pulezidenti mulaba naye waliwo abalina akasajja ku mitima nga n'okuba kale omusisinkana kimuluma kati gw'osirika n'ebintu byo media yo neerabisa neekulabisa nti omuntu amusisinkana bwe weeyogerako obanga ayeesoma gye bali kati kayimba unalaba wamuyiyizayo akayimba kayimba ki tewamuyiyiza? waliwo akayimba kawayita tulivimba mbuyina bungi sooka okatuweemu awo nga temuli ngoma yaffe eri nga temuli ne kano kale bw'atyo omununuzi w'ensi eno Mukama Katonda amaze n'amutwoleka era nga yagenda okununula eggwanga lino live mu mikono gy'abasibira mu bbwa. Bannange lulikyalutango tudde mu ntebe y'eggwanga tulijooga gwe mununuzi w'ensi banansi ge tulinamu essuubi Kyagulanyi lulikyaluta mukwano ng'otudde mu ntebe y'eggwanga tukwesunga gwe mununuzi w'ensi banansi ge tulinamu essuubi Bambi Izekisi Mandela wa Uganda
Ghetto police do. Oyo gwe ngamba. Yeah. Waliwo ke wakola mu parliamenti luli fenna ne tukkiriza ate waliwo ne likodi gy'okyakoze mu kalulu sisuubira ligimenyawo munnange bambi ne we baatusiba gwe n'ojja bambi n'otununulayo era bwe nakulaba ng'oyingiddewo akamwenyu nange n'enzisaako yongera nkakase ku ntebe nti ojja twesunga okuyira obululu 221 mishoni gye tuliko ekijja kijeffe twasalawo eluli kyalo kyango tudde mu ntebe y'eggwanga tulijoga gwe mununuzi w'ensi banansi gye tulinamu essuubi Kyagulanyi onalebo waffe manya egwe pulezido era yegwe nannyini ntebe eri ennene banna eyo bannange agituddemu asituke eno yesaawo ogituulemu weeyitanga his excellence ng'abawoza bya kiyaayi kaseera kituukirire ekintu kye wazimba nnyo laba ate n'okiwanika nnyo gyogana babbiiru GTC tulampu nobongako Papa Kirintoni nobongako laba ne First Lady babyatuula n'abakwini bw'oba wano laba kakyayonywa ne kabaka ate bw'oba olinnye ebbaatira b'onoosomera namu avadi ne bajanga bangi tibakuwe n'obusente ekintu kino kibuukemu naye n'obayiwa kubanga sente zo zirina bwe wajjanga mununuzi eduli kyano kyango tudde mu ntebe y'eggwanga tulijoga gwe mununuzi w'ensi banansi ge tulinamu essuubi ayi mukama katonda obuyinza gwe yasobosa Moses okununula abaana ba Isirayiri tukwasa omwana we Robert Kyagulanyi Ssentamu omwongere obuvumu n'okumubuusa enkwezi ya Sitaani ng'ekuzamibwa lw'esanwa kujjukira naye atajjukira gy'ava ne gy'agenda tanimanya wamu n'abeesiga Mukama tetuyuga ng'olusozi Sayuuni buli lwova wano n'ogenda e Bulaaya midiyo oleka etagala ebeera yefulukuta okukolako eggulire basobole okukola anti gwalika ataggwako bana balala baggwako abali bakwerijjako bakakkana wabalagako NUP ne we bali palapalanya oli mawanvu sebo watuuka akwerijjako oyo gwentya gwenneewuunya abeera atomedde kati abali beepika mukato omwana kati akakwate anti mulimi gw'ababuubuka naffe twagala twereereremu tulinze lolilayira tukube emiziro okufuna owaffe atasosola mawanga oba eddiini bo byoli bootuzadde bannange luli kyalo kyango tudde mu ntebe y'eggwanga Bobi Wine mwana w'eka omwana wa maama tukulindiridde luli kyalo kya mukwano ng'otudde mu ntebe y'eggwanga tukwesunga nange omubanda wa Bobi Forgy Spencer nze nkigadde Yaman keka kayimba kawayimbira Principal namuyimbira nakamuyiyiza nno ye twagenda okulonda nakayiyayiya ddala kwamunange olumu obeera n'obuyimba bungi wali omukwano gwange alina studio bamuyita Mayas 475 Mayas naye yali abeerawo jasaawo ng'otuuka wali ekajjansi n'oyambuka akutawo studio gye yali yanyamba bambi n'akankolera nawaayo obusente gyasinga omanyi kyaliiwo tomuwa nnyo akuteekamu omutima guli ogw'obwakyali nga ddala muli bakyali baddala bambi nempayo ku buja ne vidiyo nengikolera yaginkolera ebiseera ebyo akasente ngaawo omanyi ebyokuya Uganda kugattagatta era n'akasente nenteekayo nga nange ndaba sina bambi kyembawadde naye nga kyenange obalaga nti munange sizze nangalo nsawa kinenteekayo akatono yadde balinga abankoledde kweri naye nga ntaddeyo ko bambi kyentaddeyo kati Principal alina kyaliwe Nubian Lee ye mwasinkana mutya Nubian ebiseera ebisinga tebaawukana nnyo ne Bobi Nubian ebiseera kati already yalina yabirabanga kati tewali nnyo njawulo ngeri gye bamusinkanamu ne Bobi ko olumu era baba bonna
kati olanga nkugambye nti wali era bali mu mbaati yabwe nga bava eri gyegambye baali bava gabe era nga bali mu mba kati ye already naye abimanyi era nga abiraba era nga tewali nnyo njawulo nnyo kuba be bamu bali already batambula babiri bwe ndaba ono n'oli n'olumu ku bbali abaawo wali ku kiddo kati byonna bye bitambulira wamu. Birungi ki by'ofunyemu? Kuba oli muyimbi kusiti obeerako n'okuba ennyimba za Bobby. Birungi ki by'ofunyemu? Kyensinza okufunamu ebirungi nti nfunyemu emikwano egyo gyo ngifunye kyesitanaba Mukama gy'akireeta nga yadde kikyagaanye era nga ondaba nkyali ku street kwenjiribira kwenzija ekyokulya nze kwenja ekyokwambala nze abantu bange okubalabirira omukyala wange n'abaana bange mu mbeera bwetyo jasi nkyasitwagolinga naye nga ebirungi nga bwe nasobola ofuna ebirungi nga mmwe mikwano gyange basobola n'okunoonyako ne mugamba omubanda pulezidenti jangu wano tukoleyo interview kati ebyo biba birungi mu ebyo ebirungi mwe mujja okuva ate ebirungi ebirala byenkola ki byenjagala kubanga zino sente tuzaagala nnyo era tuzaagala era buli omu zanoonya ebiseera ebisinga naye sente ogifuna eva ku kyali wono okugifuna ebiseera ebisinga nti kati nga ggwe bondabye waliwo ayinza okulaba akatambi kano nga tukakoze n'onfunirako kontakiti n'afuuka mukwano gwange ate olumu nampe kijobo nawo wano ekibaala kyange jangu omwanda Bobby tukikube olwo mba sifunye nga nvudde era mba nkijje ku mukwano gwange okufuna ate era kyenkola ki kyenjagala kati bino ebyokufuna Mukama aziba nteekateeka ze naye nga jasi nfuniddemu emikwano ate mmanyi emikwano gijja kunnyamba gintuuse wenjagala otuuka nti njagala sente mukwano gwe yakuyamba asobola okuyamba nti nga newaba yetakuyambe naye era agenda okuyamba neoba olina dduuka olumu bwotaba na bakwano basose kuwagira oyinza obutafuna nnyo bangu bali abajja oluvannyuma wano bwofunye akuwagira yavaako oli naye nagamba ogulawo ebintu byo bino bigulawaliwewo nga nange kanze ngulaawo otegera oba ontegeraawo kati mukwano gwo yavaamu mukwano gwo ate n'ofunamu sente n'ofunamu esente n'ofunamu byoyagala mu mbeera bwetu. Kati kusomooza bwaki kwosinkanyemu ebizibu by'ofunyemu bukyalenge? Funamu okunzoganya eyo ku street. Baani olwo nga bakuzoganya? Omuntu oyinza kubanga osanyusa buli omu. Oyinza obba kati wano okola ebintu byo nga bwemba mbikola. Naye nga waliwo agamba ekisajja ekyo nenkikuwatako bukwazi nkikuba ennyondo nenkitta. Naye nga bambi olumu tolina na kyewamukola. Naye nga ye buli wakulaba bw'ati. Oyinza obba akuwalanira kuba oyagala Kyagulanyi. Oyinza obba akuwalanira kuba akulabye erinnya lyongera kuwanika. Oyinza obba nga gw'omufaananira bubi. Ekyayo oyinza okuba nga olaba omuntu naye nga talina kyeyakola. Ebyo bibeerangawo. Kati olumu okusoomozebwa okwo nnyinza n'okuba nga niyo gyendagala. Nkokoma eyo bannengerera eri nga nzija ngeza. Waliwo ebifo byentuukamu 5 nga toyinza nagendawo naawe. Nga nzize nga bwendi. Oba nze mmanyi nnoonya ssente buli wamu nnyingirawo buyingizi. Era nsooka ntuuka ku geeti bagamba naye ngenze bwenti. N'okumanya baba bammanyi naye olw'okuteekawo embeera okunnyonnyola baali booba osanze tokiyingiza mu bwongo nti bakumanyi gwe weefuule ng'era abatakumanyi ne baba bakola ki bannyonnyole nti nze bwenti nkooka ennyimba za pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okuva kalonero naye koya oba toyagala azize nina mwezange nange nsobola okuba mwezange ate ntunda ne ku busidi obw'ennyimba ze Binauganda bye yazannya obuliko bya struggle zazayitamu n'obanyonnyola embeera bwenti nkuba ne zittatu kuba byonna mbikola naye bw'ofuna omukisa negamba kale genda yitawo ogenda onnyonnyolemu abo waliwo otuuka negamba ddayo eri n'obulinaku ku mutima ng'olengera abantu obalengera eri omanyi nga woogamba nti eri bagabula emmere ogirengera naye ng'oli wano enjala ekuluma onagamba toyingira ssebo komeete tunnakuyitako naye nga bambi naawe si gwe wayagadde obutakuyita wabula ekiriwo
ng'olengera emmere bagabula naye ng'enjala ekuluma kati nange olumu nnengera battaano obalengera eri ne bagamba koma wano toyingira okyusa bukyusa kubanze siri munoonyi mukozi wa ntalo siri munoonyi wa ntalo ndi munoonyi wa ssente era abamu banzoganya ne mbagamba nange nze sikola nze siri mukozi wa sikola ntalo nze sikola ntalo kyemba mbategeeza mu kyo nti nze sikola ntalo nkola ssente ontegedde kakati ennyimba za principal nze buli muntu yeewuunya okikoze otya okubanga ennyimba zonna oluyimba okuva gye lutandikira paka gye lusembera otali lumu oba bbiri okikoze otya ate sina nnyo naawe nkikoze kubanga nze kyensuubira nti buli omu Mukama alina engeri gye yateekateeka omuntu we kati gwe toli mu midiya toli wonna mawulire ng'okikola otya okubanga naawe okwata amawulire kubanga emirimu tegyaliyo emingi lwaki oli muwogo kati Mukama ye aba akuteekateeka kati nze n'ennyimba za pulezidenti siina nnyo budde bwe nsobola ziwa nti nno banziwuliriza ennyo bannange mpeera ŋŋambe mba nga lunyambadde kasampulya nti yaleeseeyo akapya oluusi n'oyiteeyo ne bakakugamba olumu olugambye engeri gy'oba onoonya nga naye tonnabakkamanya nnyo kawa budde kati bakakugamba ngamba yaleeseeyo akapya nowenonookawe kati tekineerasa nnyo budde wabula ziba nteekateeka za Mukama nti nsobola okuba oluyimba lwa pulezidenti ebyaddala nange wali nempulira nga nkifinga nange vibe nzuula zindimu nti nkikola nange nenkifiiringa ate nenkikola mu butuufu bwakyo mu mbeera bwetyo Mukama ateekateeka omuntu we gye bakikasuka kulaalira kyadda nabimba ye yankasukireyo gye nalandira mu kuyimba ennyimba za pulezidenti naye nga nakola emirimu mingi era ngikugambyeko wali emabega mu mbeera bwetyo siina nnyo kyenkolawo nti nno nkikola ntya sirina wabula ebintu byonna ekibuuzo ekyo nsaba Mukama Katonda oyo tulina okkimubuuza oba omusisinkanye nti omubuuze Mukama Katonda onaakola otya kuba nange simanyi buli kikola nange gyembadde newunya sikiwe kuba si bonna tebasobola okuyimba ennyimba za principal zonna ne bazikubaali ate olutali lumu oba bbiri oba ssatu awo Mukama ansa agirina era yeetaaga kubuuza ekibuuzo ekyo ekibuuzo ekyo kiyiteega nange neebuuza nnyo njagala Mukama Katonda mubuuze wanteekateeka otya ne nkola ebintu bino ng'ebitali byangu nti buli omu amala asobola obbikola gwe nonteekateeka ne ŋŋamba kayimba kano oli wakansabira bwe kajjira jjukira nsitudde omutwe guno gulimu ebintu bingi ninamu ennyimba ezange nnyimba za pulezidenti n'ez'abayimbi abalala nabo nzina muno kati ebintu byonna nebyosanga ku kkubo nebyojjukira nebyowulidde nio byonna biri muno olumu ntambula ng'agooma kumba obuzito bwe nsitudde kuno bwe bummenya ntambula nvimba naye nga sivimba lwakuba vimba swaga olumu obuntu mbisitudde bingi nvimba byebindeetera okuvimbamu bwekyo otambula bikumenya kati nawe mu lugendo lwolina abakuyambyeko sijja kulimba nti nina okuggyako abanyambyeko gwe nnyinza okugamba oli gwe nawaayo akasente nankolera oluyimba luli lwe nkugambye ne vidiyo nankolera naye era nga ntaddeyo bino ebintu nze ne asola ki mwe mumanyi oluzungu omuntu nga asola nze neerandiza nzekka Mukama aliyambira eyo nenfuna nkwatako ebyaddala n'abaako wangatta nentuuka wenjagala otuuka naye bino byonna byendi nze kennyini nze byonna nze mbyefudde abampagira be bampagidde okuba nti bambi bampagira ku street ne bampa ekyokulya ekyokunywa ekyokulabirira abantu bange kino kye bampa kimala nti baba bampagidde baba bangasseeko olw'okuba nti mba kyennoonyezaamu ssente kyenkola nabo basobole okumpa naye nga nsitwagolinga sirina era oba olinayo asobola okungattako ng'asobola okugamba muyaayo ono nyimba agambye alina nnyingi kamukwatireko wano bwati ne wati naye nga byonna nze mbyeri byonna nze mbye
Mukama ataddemu mukono gwe okuba nti ndi bino naye nga byonna nze situwagolinga nga nze sirina. Kati oyinayo omwagalwa? Nange era ng'omuntu ngawa yafuuka abaagala naye bakola obufumbo bwabwe gye bakola gye tutaali. Kati nze lwaki ŋŋaana kiri kye nasangawo nze neefuula ani olwo? Neefuule wa kasabbuuni? Tolina kuwa wa kasabbuuni. Omuyinamu abaana? Ninamu abaana. Baana era butoto gye buli kyenja okugamba gye buli. Kati katwogere ku nnyimba zo. Gw'olinayo ennyimba ezo nga mmeka nga gwe buno obudde? Kati nga waliwo nakugambyeko emabega wali ennyimba ebyaddala nnyingi nze nyinza okuba kati nze wandiise wano bwe mala oziwandiika tugeze ziri wali mu black book maze oziwandiika enkya nga nfunayo olupya nga nalwo ojja mu bunga newuno kati nnyingi kyesajja kugamba nti ziri bwe zityo okuggyako ng'ate nginze ninsobola kati sooka otwongereko ku nnyimba za Bobby awo sooka otukubire kawendi naye nze wendi naye sigenda tukone oba kano tukaleke tukone byaffe oba tukagire anti kana akasaasi kateekemu Esamwe bewambona mpiga okulabikako nga nange omuntu ennaku gye ndabe mu nsi tetindwa nikutoba nnyo nange mbeewo omulimu gw'esikoze teguli ate emyaka gikyali mivubuka banange bangi nalaba bagiira naye mbakwatako n'obuwaveeyo kati bebafudde emboozi buli gyempita buli kalunyi kenfuna kabanyiiza oyo gwola naye kejje nkalirire nomabikalu yafula erinnyalo eyisa kyenakolera nga bannange empalana gyendike kati ate bwe wunya singira ddala okuba bube singano kujerega naye nze wendi Mukama yampa abennugu banje naye sifaayo mbagambye wendi ate sigenda mukomye ebigambo muve ku bantu balo buli omu aba n'omukisa gwe mu bulamu ogwo gw'osi gwe gwange ate buli omu alya kutunyuzi atakoze n'okulya gwe tuwulire bali mutunulira bye twakola ne badde otunulira bye twalima bali mutunulira bye twajuna ne badde otunulira bye twasobya alaba buba obubi tewali akulaba oluteleramu ne bakulaba bubi kutambuza ebigere nga bazeka obugagamuruka nti weelaga balinga basanyukira amaziga gange buli wembonabonange makanyu gabe pavomenye okulaba nga nemwensendo yalinga sirina musange ayinze wendi Mukama yampa abennugu banje naye sifaayo mbagambye wendi ate sigenda mukomye ebigambo muve ku bantu temundeke mbeewo mama naitawala okuba bwensi sibanga muntu wadde omu olitendya kantuyo zange najasite enkuba epange zirigana nzira egomba abennugu mbalangidde muve ku bantu mukole ebyammwe simanyinza bennugu lwaki tebambaako bakole ebibakwatako okola ebirungi mutwalo tebajjukira ebibi tebirabira nze naye sigitanye yantonda ayinza kubanga gwe neesiga olaba nebulaya bennugu mpapana yatewali naye nze wendi Mukama yampa mukomye ebigambo muve ku bantu balo bagambye wendi kanze mukabayi nze mundeke mbeewo mama neetala okuba bwenti sibanga muntu wadde omu omulikendya kantiyo zange najatite enkuba epange olirigana nzira ekyagwe abennugu mbalangidde ove ku bantu mukole ebyammwe simanyinza bennugu lwakiteba mbadde noonyamu kalika kyagwe kalite kakati soko otongero n'akayimba akalala awo kaliwa kubanga bajala nnyo konna gwe aka Bobby konna koyagala oba otuwa waliwo akayimba kanako kanyumira nnyo waliweyo banja bategwanyiza tebamanyi tezakomatira I show my baby cool come around stop
kimanyi oluka oli mutima yadenga wasalawo kwegumya nange ennuma inakwenzita era nze mpulira sirina mirembe yadde wanyiiga abatugere tumalewo ebyasoba nange nanyiiga naye tugere tumalewo ebyasoba munalimbo newolaba omubiri gukoganye nze muno gye ntudde sifuna mirembe bandaba kutambula nga neyogeza gyekamukobo nasigaza mukasala lugudo emikwano gyemboozi obanga gwabireeta nange nembagamba nakuvako kumbeza kulimba naye nga gwabireeta osalawo okugenda amazima zokyakalanyiza tusinyakuwinga nalowooza ti byali byalumukale byetwayombamu naye wanyiga nnyo bebinakulimba ekusaba nsasira mukwano tuddemu mukwano komisinga nnyo teryakulimba ntimanyi oluka muli mutima yadenga wasalawo kwegumya nange ennuma inakwenzita era nze mpulira sirina mirembe wadde wanyiiga abatugere tumalewo ebyasoba nange nanyiiga naye tugere tumalewo ebyasoba bebi nayogede ne muganda wo naye nga ne muganda wo byayogera naye nga linga eyanyiiga entuuka n'okwenenya kale ne byesakula kati bebi ndaba ng'olinga eyawunga eno kati lyolaba njiyo olutiko nsiba mukuta era nze muno ninga eyawunga the one story that only in Jagana, none the next story that for the last time. The don't story that it only Yagala, Latarina Kova, for the last time. Now, Wamala, Wamala, no Chavanzela, Omotima Gunuma. Banagazinza kimanyo luka muli mutima yadenga wasalawo kwegumya tinange ennuma inakwenzita era nze mpulira sirina mirembe yadde wanyiiga abatugere tumalewo ebyasoba nange nanyiiga naye tugere tumalewo ebyasoba agenise amazimazi jukira omuto yali owange gakonakona kenfunye obwetuli ezange nga newembera mugeto nga neyali enkuba naye nga gewolimba mugomokobaye gwewange naye gwe wakemukira era nze nojabulira era nze tula nabo bigweyitaka ewange ebyo bye bagamba mukwana ebyanjaya byona ebyo byali byamulimba kumawe wange taloba nakola nsoli kati bebintegete zitalina nawe njadu niye nemerede bebe nakenkuba empewo enzita zikyetegeera simanyi mu mazima oba gwe gyeriyoterede tewansobeza tolinjagala nange nensobeza fodelasa kati kano mubaamu kati kano sina kyenkuliramu entandika okooka nga kajja akakona nga kajja nako kanjagaliza kubanga singa mba sikooka tekasobola kujja osobola nnyo enyanga tekalimu kakalu naye wakakuba kabakubiremu eyalama endede eyalama wala wakamulaba bamundaga oba nange byonna byemulaba singa abiteekayo oba ne wenakugamba nti genda ku tiktok akawunti yange era ogiggulawo eriko abantu nga mutwazo bonna bambi bateekayo byange owaka wange gwejagiggulawo ogambe ekati ndi mu mubanda wa pulezidenti omutuufu naye nateekako omubanda wa eki omubanda wa HE kalika His Excellency omubanda wa HE Bobi Wine ng'okireeta tokyawudde naye era oyinza okugenda n'okiwandiikamu ne bakuleetera abantu nga bameka nga 10 naye waka yenna bambi nabo gwe bateekayo waka wange mubawagire naye onoowa otuuse ku yange entuufu ate mpagiza nnyo nakajanja ne bali mubawagire kuba bateekayo waka wange bubaka kimwolekera abo abataagala principle bajja kwezuula omanyi ekyo nsobola okugamba nti buli omu ayinza obba alina kyayagala
nga gwe kyoyagala gwe gy'owulira emirembe olumu ng'ogiraba ng'emirembe naye ng'ate wabula ontegeera kati ojja kwezuula ng'ewatuufu eno naawe ojja kuswala wekka mu mutima weeseeba engulule bagamba kweseeba olabe ng'otutuuseemu naye nga gy'oli oyinza obbeerayo ng'oliyo mu kuziba kw'amaaso wabula wonagguka ate ojja manya nafiirwa eno ye watuufu mujje eno ye wali ebirungi ebitangala byonna biri eno kubanga tuyingira Uganda empya tunaakoleka mu nkadde onaafunirayo emirembe eyo eno ye watuufu Uganda empya kubanga ffenna twagala kuba bulungi mu nsi ensi yaffe nga yeeyagaza abagirimu ne tubaleetera alina obuyimba bungi nnyo bwa His Excellency bwagenda okuta alina tuni awo ejja mubeereko mugirinde amannya asigadde Uncle President w'e Masaka City nange neyanza nnyo muganda wange okusisenkana n'ompa obuddebo osobola okikwasaganya kasoko tongere ku ngoma za pulezidenti zonna gy'owulya gy'oyagala kale engoma omanye engoma za pulezidenti nanyinzi nnyo ezinnyumira kandeteene ennyuma egamba It was 9th of October 1962 when the nation was born. Beautiful and met all the promise of the democracy with the unity that is passed on peace between the nation better for the future generation. When the earlier that generation, the grandchildren of the independence generation, and grandparents for the future generation. It must also see our leaders come to care for the next generation, but instead prayer for the next election. Uganda, Uganda, we must Uganda, mutuka naye mpulira nkwagala sirina nyumba sirina byabugagga mu nsi naye mpulira nkwagala nandibadde sekiriko n'empukuma kuba ne landiroodi wange neesiisuzeeyo alwala abula ngonze walalala munyambe njagala omwana newemba mugeto newemba tambula buli wemba wona beeza mwana oyo tebulira yabirira tegumina ererera omukwano gwoguzize Mukando, ulira boy, wala, ulira ngagudema, ulira yakira, yumira, erira, mukando go gutizi, ulira boy, no, ulira ngagudema kazole na yesinga, nalikuzenga nawe mutebe, zenawe, gwenange, muntebe, nalikuwade mreze taka, chikumi wedu, yoyagala siona na nyikwade mama, nanikunazizanga, zeno zinaba, neweyagala, owange, nekunogeraye, neweyagala biri obasatu oba mwezi, newe banjuba, nalikuzenga nawe mutebe, diyahe, singa sente weri, nalikunazizanga, zeno zinaba, neweyagala owange nekunogera buli kalungi kakusana buli masanyu gakusana mama buli kalungi kakusana nobu bas munyambe njagala omwana yesinga nalina amaanyi nalibuse mubanga nekunogerayo munyenye mubu omwezi bas yaman. A tough must get going, especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When the freedom of expression becomes the target of suppression, opposition becomes our position. First, omutima gumenyesi naye nga temanyi munywanyi nawe gukumenyesi abantu boliwo tunula bayongo bede bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyeta mapanyigirizibwa ne babulako gye balopa baabuwe ne gye wandibadolopera nayo kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba titusigala wansi si bwe tusuula situkawo mangu tambule kuziteri kyangu olugendo luwambo situkatugenda
tugende mu maaso siduka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokowa tugende tokowa tutambule olugendo luwanvu we tulemerako tutuuka siduka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokowa tugende tokowa tutambule amaziga goka Genzimba byande junyekwe byomulabi yambisa kwe kale owewala yansunda nayo wange kunafuya kale ebusoga bangulika lyangobi maluwa bampita obini embale bankubira kalodi nayo wange gokubendito alumasi tunkabira bamusakake wekabire alumasi tunyigira bamuntobigwe wenyigire alumasi dontwafomye utwala ewamu